Celebrating. What's wrong? Okay. I'm going to be that partisan. Just. The people of Masaka ready to bring you to Parliament. Yeah, I saw the bill. They're very big. They're roundabout. Oh yes. Family ya mlogo sempija. Nene. Avuddemu nga my mind still was now the vice what? Yes, it's not there. And I don't know. Hey. So, anyways, and you, one day. Nonya era a police tenonya siri ku muyigo gonna era nga bamondaba nva wa Right Honourable Speaker of Parliament omukyala omulungi mama waffe Anita Mong era omukyala yawangudde ekifo kya second national vice chairperson. Twakkaanya nti bwe tuva mu bululu obwa SEC ate tugenda mu kukola ground kuba mukimanyi bulungi nti nali frontliner mu kalulu ka maama era ne tuwangula akalulu nga strategy eriwo nti olumaliriza bwe tuti ate tudde mu kuweereza abantu okulaba biki ebyetaaga okutereeza e Masaka biki police tenoonya era siri ku muyigo gwonna. Poliisi tennantimbako nti Nameere wanted era essaawa eno nva mu Parliament ku office ya Right Honourable Speaker of Parliament Mama Anita Mong. Omukyalo oyo tusooka tumuyozaayoza okuwangula akalulu ka SEC aka second national vice chairperson. Nali frontliner mu kalulu ke nga bwe mwabiraba, nali ku mwanjo nnyo nze eyali akulira abalwanyi be abato. Era omukyalo oyo ne tukkaanya nti bwe tumala okuwangula ekifo kya SEC ate olwo nga tusumulula ground, olwo nga tuyingira ate mu kukola akalulu akamalayo
akamaliriza mu January n'okuweereza abantu baffe era namuwandiikira report ne mubuulira ebintu ebyenjawulo ebirina okutereezebwa mu Masaka City n'ebitatuukiddwako presidential pledges ezimu ezibulayo n'ebintu ebyenjawulo byayinza okuyambako nga sipiika era omukyala nakkiriza ne tukkaanya tutusinkane ku Monday eno esoose okuva lwe twava mu seek era gye tubadde mu kafubo kamaze essaawa nga 2 ne twogera ebintu ebyenjawulo abantu baffe abamu babadde yeetaaga okubuuzaako Masaka okwongera okutegeera ddala ekiri ku ground nabo n'abakubira ku busimu era buli kimu kitambudde bulungi essaawa yonna tumusuubira okujja mu Masaka City okwongera okutereeza embeera y'abantu baffe kubanga Nameere mukimanyi bulungi nti nze obukulembeze bwange ntunuulira buweereza ntunuulira muntu wa bulijjo twongedde tutya okumukwatirako ntunuulira Masaka City efunye etya omugabo gwayo mu gavumenti ya Uganda n'olwekyo nze ntambuza mirimu gyange ndi flag bearer buli lukya nyongera kulaba nti ngattako ejjinja ku ki ekiyinza okuwanguza flag eyo ne tugijjayo mu kalulu akawamu kuba abalonzi bantuma kimu wiini ebisigadde tebaagala kumanya kuba wabaddewo ebintu bingi mu ggango full figure nawuliddeko nti bamukubye nendaba ne ku butambi era nempulira nti ate yeesibye kunze yasooka kwesiba ku chairman Kalangwa nti ye yamukubye oba ye yasindisa abamukubye kuba awo we yali azze chairman Kalangwa yali asoose kumukubira n'amubuuza nti lwaki ovuma abawagizi bange nga Nameere abantu bange obavuma nnyo ate be banyamba abantu abalala nabawa ssente zange ne munjabulira naye bano babaddewo ku lwange lwaki obeera obavuma n'amugamba nti ndowooza oba amuwa miliyoni oba 2 oba biki ndowooza oba alekeraawo bavuma sijjukira bulungi naye waaliwo kubanga twali ku bintu bingi ate twaliwo bangi kati wakati awo bwe yakuba essimu nga boogera ne chairman Kalangwa saabifaako nnyo ebyagenda mu maaso naye kyenzijjukira nti gurupu yonna y'abantu nga 10 chairman bwe twamala enteekateeka eyaliwaawo n'akyuka agende yaafuna ekyokulya naga nti mungoberere era ffenna ne tumugoberera tuba twakatuuka we twali tugenda okufunira ekyemisana nga batugamba nti full figure bamukubye yasooka kugamba chairman Kalangwa gwankubye kubanga gwe nayogedde naye nga nzija n'amala nagamba awo yateekwa kuba Nameere n'agattagattako ebintu ebirala naye ekyavudde mu bantu nammwe mwakyerabiddeko public court ensalawo y'abantu ku full figure emulaga nti essaawa eno obudde alina kubumalira nnyo ku kwetereeza si kukulippira Nameere oba omuntu omulala yenna kuba amazima ga Katonda mu ggulu mwalabye eggwanga ndowooza ekintu kyokka ekyali kigasa Abannayuganda bwe kityo gwali mupiira naye ku kukuba kwa full figure abantu bonna abalokola abakatuliki abasiraamu abato abakulu abakadde abavubuka abazungu abatali bazungu regions zonna mu ggwanga nga buli muntu wagamba omuntu oyo abadde asusse kisinga okwasa ennaku nti tufunye reports nnyingi nti ate abantu babadde baloopa mu makooti ku police nga baloopa omuntu ono nakanguubi full figure ne batafuna bwenkanya kigambibwa nti amanyi n'okusanga bakomplainant ku zi police n'abayisaamu n'empi n'abavumavuma n'abapoliisi n'abavuma n'abalekaawo abapoliisi abakankubira essimu bali mu 15 nga bonna bagamba omuntu ono ajja ku poliisi navoola buli omu kakati kyova olaba nti abantu batafuna bwenkanya balabika abamu baatendewaliddwa okukola ebyo kyannaku nti nze gwe yabadde avumye bamukubye yabadde yakanvuma ndowooza ggulo limu nampemula nnyo naawe mulamuze Isempijja naawe mula omwami wange buli lwanvuma ate kukulumba muzeeyi Sempijja ekindowoozesa nti muwendule alabika aliko bannabyabufuzi abamuwendula nti bw'okwata layini ekuba Nameere ne taata we oba okendeeza ku masannyalaze gaabwe naye tali gakendeeza era talina kyayinza gakwatako kuba ffe ate tuzimbye amannya mu kukola na buweereza muzeeyi Sempijja ye musajja ndowooza atafunangako olukuubagano yadde n'omuntu yenna naye kyannaku nti olaba omukazi omukulu ng'oyo kumpi balina myaka gye gimu naye ng'amukakkanako n'amuvumanga nga bw'ayagala so nze ndowooza nti kino kisukka ku Nameere ye alina omupango gwe ng'omuntu naye okumukuba kw'obuzibu bulabika waliwo abaali batendewalira edda mu bamuloopa ndowooza mmwe mwavudde abamukubye oba si ekyo mu baana bennyini abawagizi kuba abadde nga ajja ssente ndowooza mu nkambi endala n'alyayo bw'ate n'adda n'eno ewa chairman Kalangwa nze bya ssente zaabwe sibimanyi nnyo nze ndi mukyala wa ground nze nsinga kutegeera tutaddewo tutya vibe tukunze tutya abalonzi nze byensinga okumanya kati ebyengabana ya ssente zaabwe ani yagabana ani ataagabana nayeekyusa ebyo saabigoberedde nnyo bakutte akaloboozi aka AI ne bakatuuza mu vidiyo eyo
nti ddoboozi lyange naye ng'eddoboozi era oliwulira likubagana waliwo we lituuka ne lisirika ebintu ebyo bazze babikola. Maama ono Right Honorable Speaker Annette Among mwawulira awo jjo juzi tuza mwezi nga gumu omuntu yafulumya audio ng'etiisa nnyo ng'ekanga nnyo ng'erimu ebintu ebiri so sensitive ne ku security y'eggwanga ebintu ebisasamaza eggwanga ng'agamba nti omukyala ye yabyogedde bagenda okunoonyereza ng'oli yakwata AI n'akola fojale ye n'atuuzaamu eddoboozi ly'omukyala ng'ayagala kumutabula ne President Museveni. N'olwekyo nze eddoboozi lyange baatuuzizzaamu tuuze mu eyo vidiyo nawuliddeko nti gamba yasoose nti Chairman Kalangwa naddako nti ate Nameere kakati ate yabikyusiza nti ate bba wa Nameere mwattu musaasira nnyo fuulfiga kuba alabika abadde nga bulijjo avuma bba wange nga nenfaanana ye tagimanyi nategedde nti tamanyi bba wange bwafaanana naye nga bwe yagambye nti yagenze ku poliisi abantu nabo kye basaba poliisi nti emisango egituuka mu 100+ gye baguddewo ku fuulfiga nga tebannaleeta mipya kuba omuganda agamba omusango omukadde gwe gusala omupya emikadde gyo basooke bagijje mu ddiiro asimbibwe mu mbuga z'amateeka ffenna byazaatutulugunya bakusasira bakabizza amaziga abaana b'abandi abato amabujje gakutte ebifaananyi byago n'ateeka ku mukutu gwe n'avuma n'atyobola baatiisasiisizza okutta byonna basooke badiiringe n'ebyo tulyoke tuwulire bino eby'okumutimpula na biki byonna bye baamukoze naye nga nze poliisi ndi law abiding citizen wempitira mu butongole wenzijira naye tennannoonyaako nkola mirimu gyange ku paalamenti wano wennyingidde waliwo poliisi namba a whole police department era mpiseemu bulungi mu security checks ne bambuuzaako nenzija nendaba maama ne twogera ku by'emirimu ebituzimba ne tugenda mu maaso. N'olwekyo nja kusaba omukyalo oyo ng'abantu bwe bamusabye ate ku mulundi guno yafunye omukisa nti abasinga omumusaba yeetereze bakulu banne nga bakulu banne bwe bamusabye nti gundi weetereze office of the president mwagiraba yamuyitako negezaako mukomako era nabo n'avuma n'abavoola n'ezi vidiyo bye yakolera mu ofiisi zaabwe n'abirikodinga n'ateeka ku mikutu. N'olwekyo bwe kibanga bwe kityo bwe kyatambudde ate eggwanga lyonna ne lijjaguza kkubwa kwe ayina okwekyekinga ng'omuntu mukama ayinza okuba amuwadde omukisa gw'ataawa balala yasobola okwetereeza naye nga sibimanyi ebintu bye wabula alabika anyumirwa nnyo okulaba nti akakasa nti biva ku nze. Tewali mutawaana nze wenfunira samon okwetaagibwa ku poliisi si musango era eba tekusalidde musango. Okwetaagibwa ku poliisi kitegeeza nti waliwo ensonga oba oli awo gye batadde ku ggwe oba we weetaaga okuwa information. Nze siina mutawaana wabula mu kwetaagibwa kwange nsaba abeerewo n'emisango emirala emiyitirivu ennyo era abantu kye beemulugunya ku poliisi tinga temunnatugamba gwe mwetaaga mu kino mutuwa update emisango abantu gye baludde nga baloopa abamu ne bakubwa n'empi nga bufufiga yabakuba gwe baloopye mu maaso g'abapoliisi gyo mugituusizaawa as simple as that fe kyetwagala okumanya. N'obutambi nze nalabye bungi nga bwanjawulo simanyi bamukubye emirundi emeka kubanza obutambi nalabye bwanjawulo ebyemikutu nga bwobimanyi oba kati batandise obukwatamu ne bagattamu n'ebirala nze obutambi nalabye bwanjawulo. Okumulambula ate nze atali musawo nze ndi looya na munnabyabufuzi.